education ng'omuntu asobera n'ossomera ewuwe mu ntebe ye ng'atudde nebuuza Chameleone asomye ddi Chameleone alina show kuva Monday nedda abantu basomera ne online by the way how when tomanyi nti wazizuumu fe ababeera ku wano tumunoonya ku interview n'omusaasira Chameleone yagala anti yabadde bize mu bitabo olowooza eyo diguli bwegifuna tobuze katulwaki anyiga bamubuuza akaana wange kamubuuzizza nti what is the biometric access of a wound of accessing business in Uganda tomimbuuza so si musanyufu okuba bambi bamujerega I think ne woba gwe nga wasomye abantu ne bawakana oba owulira abantu balowooza nti kosi yagitaddemu ssente yabadde wali naye ng'ate muntu mulimu universities batagulirira ogulira Cambridge University oyinza ogulira gundi kisinziira ky'ogigattako Bobanga face value, yeah, you were star and face. How would it sound in Chameleone yagwiride ku Cambridge? Would you a lecturer give Chameleone an F9? Amawulire bamanye nti yagudde ne bwaba agudde. Nga obeerayo nga ne woba munene abaana tebaagala mmanya. Kitegeeza kiba bibiri. Bwaba ne kimala kifuluma ku transcript nti yafunye yagudde. University ebefunye kitegeeza bye musomesa tebitege Chameleone yagwatya. Agwatya kati baba balina omuyisa oyisaawo kitaata oyisaawo mbu yasomye nnyo soke tulabe emboozi egeze Chameleone of course yabadde wali ku TI launch byabadde fena twabadde invited abasobodde otuukawo baatuuseewo kati soke tulabe ebyatambudde bitya omusomi nga celebrating okusoma munyiivu mutuufu onnyiiga Kana bali wana team mayanja family wana bali wana nchini Bulamu yatondebwa n'omukisa gwe Mukama yatutonda yatukolera entegeka bwe yalinga segeka teyasosola mu bulemu yamuwa omugabo gw'ogugwanidde nakuba kwa Adamu ne Kaawa wede libazala sai lwaki Kayini yasanjaga Aberi lwaki bali kujja nekutima kiduwa okuyiga obutapima mikisa gyo mwana temuteeka mu bintu ebyo ensoma byange nze ensoma byange ate mu nnyamba z'abayini mutandika okundeetera oli ataasoma nono ataasoma nono nze ensoma byange bakyali bange maani munnyambe bannamawulire mweze mu lutalo nze ensoma byange oba abalala ngala okusoma basome oba tebaagala tebasoma nze ensoma byange nasoma senior 6 ne mutandika okwogera ebintu bingi mwanyambaza abalabe tuli abuuza yasoma ddi wali bagambe bagambe era mujje muntuli ate nkyasoma nkyasoma naye nsoma biki yange mwe namala okubayimbira kati munzikirize nange neetegeere temunteeka mu ntalo z'abayimbi temunteeka mu ntalo z'abataasoma ate temunteeka mu ntalo z'abakola ki z'abasoma munsaasire mwana Chameleone bw'osimanya era munteeka mweri wali okufaala omuyimu mugamuzemanja beyogedde yalonze mu Chameleone ddamiiro ye ayagala kututwala eyo ayagala tuzza mabega yomuteeka mu bintu ebyo mwani munsaasire mbeegayiridde nnyo bannamawulire mba mundaba post this thing straight temunteeka mu ntalo z'abayimbi ani ataasoma n'ataasoma nze nsoma bya tonteeka mu ntalo z'abaasoma tonteeka mu ntalo z'abataakola ki bisigadde mugende mugoye mwagala ati gwe emisi ofunye bulungi akabamu oyagala kwonoona abantu banyiiga nnyo bwe mbaleka kati atonteekayo mu bandi wefuula mpanda kumunsuulayo muleke ensome byange muleke ensome biki abasanyuse nasomeramu mukubireko omungalo bakyali bange abanyiize nabo mwanike emikono mwine ebbeetu kayanjera owanise naye nga bambi realistically mbasaba mwenna joint energy mwondeke embeere nange mbereko ebyange
bandolooza mu nsoma noonya bwambasa sinakuwulya kyennoonya mundege embeera ebyange nange nkoleko ebyange bwe nali nnyimba saabayita babuuza mu nnyimbe ondege mwana mumazeemu n'ennyama wali bavalamu bagamba Chameleone atula ekyekimuluma ekirya Chameleone kiriwa Museveni bwe yajja n'anjuna ate ne munyiiga kuba oyaba evidence Tyson tasobola kunkuba ngumi n'otadda na kammondi kakati nze nyanye bya evidence muzimu ebintu oyo kunfiirako simanya biki ebyo genda naawe bikolo bizo olina kyoyogerako sebo kyemani wolukiiko Mero anything gambayo yani nenga babi mwe banye bujje bachali bange much respect mana big up era beno mabala biko mulaba era kavimbi nene no kuvimba zibibanga ko katika ntani kidogo segete Dr. Jose Chameleone to congratulating yasomye omuntu okusoma kweje myaka ne wewayo nodda mu ssomero it's a bold decision surely abasinga balemererwa naddala omuntu ng'ali busy nga Dr. Jose Chameleone so tusanyukire wamu tuleme ate kumunafuya. Okay, actually talking about celebration before we can go for another story amedi meza abamugize ne ndoza nga tetunagifuna before we can have a break